okuva mu mirembe mingi egize gibaawo ebintu bingi societies ebiteekateeka okuyambako obuweereza bwabwe n'okutambuza emirimu gyabwe. Emmotoka boda n'obugaali emirembe giyise oluusi tebaagirabako. Oluvannyuma ennyo Kampala yatandika okukozesa ebintu bino. Kampala yadde nga yatandika obikozesa bize n'okusomooza kungi. Emabegakaawo walaba entalo ez'ababoda ab'ekibinja ekimu nga kirwanagana n'ekibinja ekirala. Yadde nga baweereza omuntu y'omu munnakibuga weewuunye kibalwanyisa. Sidda nnyo era tulabye abatakisi nga balwanira ebintu ebifaanagana ng'okuwa emisolo n'ebirala bingi. Naye kyewuunyisa mu byonna nti weesanga abantu bano bombi nga balwanagana bo bennyini ku mulimu gwe baweereza bannakampala. Wiiki eno tugenda kulondoola emboozi y'abatakisi n'olugendo lw'ebyentambula mu kibuga Kampala okuva ku mirembe giri egy'edda n'okutuuka kati. Tugenda kulaga ebiki ebisomooza abatakisi bano, biki ebize bibaleetera okulwanagana, biki ebyasobwa. Twegatteko ku programu ne Kampala era tugenda kubuulira ebisuubizo President Museveni byakoze weekend eri abatakisi n'engeri gye bayinza okukyusa mu buweereza bwabwe. Twegatteko tukubaganya ebirowoozo ku mboozi eno twagala tuzuule biki ebisomooza abatakisi naki ekiyinza okukolebwa okubataasa. Bw'otuuka mu kibuga Kampala olaba mmotoka za takisi mpitirivu era n'okwatibwa ekinyeganyega eky'okugula emmotoka eno giteeke ku luguudo osobole okweyolera ku musimbi gwa bannakampala. Wabula ate bw'omanya kukusika omuguwa okuli mu bukulembeze bwa takisi n'emisoso egiri mu mulimu guno tolemwa kwesika ng'enjogera ennaku zino bw'egamba. Mmotoka za takisi zize zikulemberwa ebitongole ebyenjawulo okuli ekyebitoda ki Uganda Taxi Operators and Drivers Association ekyali kikulemberwa John Ndyomujenyi mu ggwanga lyonna ssaako Haji Musa Katongole ngo yali akikulembera mu Kampala Chris Sengoba n'abalala. Kyokka wano enkyukakyuka bwe zaakolebwa mu kibuga Kampala olw'ekitongole kya KCCA oba Kampala City Council ne kyeyibula ne kifuulibwa KCCA oba Kampala Capital City Authority. Ebitoda yagibwawo wakati mu kwemulugunya okwali kuva mu bamu ku badereva bannannyini takisi wamu n'aba KCCA. Okuvaawo kwa butoda kwalowoozesa abantu nti emivuyo mu takisi gyali gigenda kukendeera so nno nedda gyeyongera bweyongezi era nga buli lukya wabeerawo okulwanagana n'okusingira ddala nga kuva ku nsimbi ezigerekebwa. Walabira bino nga waliwo ebiwayi ebyenjawulo ebikulembera abatakisi mu Kampala era nga buli kimu kirina omukulembeze ssaako n'abagobereza bamukkirizaamu. Ebimu ku biwayi ebyogerwako kwe kuli ekya Kampala Operations Tax Stages Association kotisa mu bufunze nga kino kikulembera Yasin Sematimba ssaako n'ekya Uganda Transport Development Agency ekikulembera Mustafa Mayambala n'ebirala. Ekyokulabirako sabbiiti ewedde emirimu gyasanyaladde mu kibuga Kampala badereva ab'ekibiina kya Drivers and Conductors Central Association bwe baatadde wansi ebikola nga bawakanya ekya KCCA okubasolozaamu ensimbi emitwalo 12 buli mwezi ekintu kye bayita okubanyuunyunta. Bamangula amazzi ag'ebitaano ate ng'oyagala oganywako nkwewuunyiza ddala. Ogamba kwena essaawa nninga agula otuzza otw'ebitaano ate nga ne Jennifer Musa ayagala tunywako. Bannange ensi eragawa. Tusuule 12 nga twali kulwanagana banyini bemanyimiriza omusolo ne bagamba nti bannange omusolo genda mwaka musolo bakola PSB wansi wa PSB tulina okuba wansi kati bo balaba bakola loose naye nga beti kamya yaleeta ebintu naye bana abo bakyali kugwa Kampala bo basolozaako tuke Wakiso bansabe tuke Mpigi bansabe tuke mu Kalungu bansabe sijja kuba musolo era pulezidenti kyekyakumuyimirizisa n'abagamba omusolo bakole omusolo ogu abagwanga oba kibalemye okubalirira bakuleke tukole. Kyokka abakulembeze b'ebiwayi bino mu kunyumyako ne Bukedde TV baakubaganya empawa ku bivaako emivuyo. Yasin Sematimba agamba nti gavumenti yandibadde ensalo okutereeza ebyentambula mu kibuga nga yayokka asobola okumalawo emivuyo egy'ekika ekyo. Ensonga ya tax park pulezidenti yagitereezezza bulungi. Twamusabye asasule abagagga nga bwe yasasula ewa Kiseka bw'abadde ayamba abantu sasula mu Mwino naffe n'atusuubiza nti paaka yeetaaga ebeerenga z'abantu balwewo nga bakola so agenda kulaba engeri ya handolinga ensonga y'abagagga twavuddeyo nga tuli bamativu. Mu ngeri y'emu Sematimba alumiriza bannabyabufuzi okwonoona omulimu gwa takisi mu Kampala nga n'abamu bakumamu omuliro okweri omuguju so nga n'abayetoda baleka bakyankalanyiza badereva. Omulimu guno omulimu takisi mulimu gwa byanfuna ate gwina ebyafaayo ebitali birungi naddala ku nsolo za esente
kati abantu balowooza kiri ekyedde ekyaliwo ekyayitodda kivulaba endalo teziva omuntu abaga akanwanyise bano baveewo kiri ekyayitodda kijje naye ebintu byakyuka nnyo abantu abamu bajja kgenda babitegeera ne zino ensisinkano kati ngeno gye twabadde mweyamba abantu ne bategeera kye balina okukola okusinga okubeerawo nga batawaanya emirimu gy'abantu. Mu kanyolagana akabaddewo sabbiiti ewedde baddereeva baagwikiriza Pulezidenti Museveni ng'ali ku lugendo lwe n'abo ne beeyala mu maaso g'oluseregende lw'emmotoka ze nga baagala abatasi ku ba KCCA bye baagambye nti babafuukidde ekyo nga mulimu gwa takisi. Bw'atyo Pulezidenti yabawuliriza n'akkiriza okubasinkana. Kale no mukiri ekyakeseza olunaku olw'omukaaga Pulezidenti yasinkana abamu ku baddereeva ba takisi era n'asalawo eggoye ku nsonga y'emitwalo 12. Pulezidenti yategeezezza nti emmotoka za takisi ezikolera mu kibuga Kampala za kusasulanga ssente emitwalo 7 buli mwaka so nga ezivugira ebweru w'ekibuga za kusasulanga emitwalo 5 buli mwaka nga Ssematimba omu ku bakulembedde mu baddereeva bano bwakkaatiriza. Nze kyemmanyi Pulezidenti kye yakoze ekisinga okubeera ku ntikko kwe kubeera nti emitwalo 12 egya KCCA gyavuddewo. Emitwalo 8 local government ze yali etegese nazo nazijjawo. Olwaleero Pulezidenti kye yataddewo kyekyo bulijjo kye tubadde twogerako nga bannaffe bakirwanyisa ate nga beefuula batakisi naye nga bye boogera ate si byabatakisi. Kyokka wadde guno guli guti omwogezi w'ekitongole kya Kampala Capital City Authority Peter Kawojo agamba tebannafuna bbaluwa yonna okuva mu ofiisi ya Pulezidenti ku nsonga eno era nga mu kiseera kino KCCA eyolekedde okufiirwa ensimbi eziri mu buwumbi buli mwezi zebadde ejja ku batakisi. Definitely kijja kutukosa kubanga buli mwezi tubadde tusoloza obuwumbi nga 2 okuva mu takisi mu ssente zino mwe tuyola kasasiro mwe tukola enguudo mwe tukosa okuteekayo amataala so kijja tukosa naye ekiragiro kiba weekiri tuba tulina okukiteeka mu nkola. John Baptist Katongole omu ku bannannyini mmotoka za takisi mu Kampala ye asiima Pulezidenti olw'omuwendo ogw'essalira gwe yataddewo okubasoloozaako ng'oba oli awo banaasobola okweterekera ku ssente mu nsawo. Alowooza ku muntu owa wansi ate n'amanya ku nnaku ebadde madureeva bbanga eddene okuva emabega. Tusiima era twasiima era tuli basanyufu. Kano ke kadde ne dureeva agule empale mu mulimu ogwo ogwa takisi kubanga ate tuba kitukuba ebiraka bulijjo n'amanya ensonga weeva n'amanya ekyo byo kye kituleekaanya tetugaana kusasula naye ffe yatugamba okuyimirira okusasula tumumanyi era gwe twali tulinde era bwe yayogedde tugenda mu mwezi gwa January nga bwe yagambye tugenda kera kubanga kuba omusolo gw'abantu kuba naffe ensi tugyagala n'ekibuga kyaffe Kampala. Abamu ku baddereeva abalala betwogeddeko nabo mu paaka enkadde balumiriza aba KCCA okubayisa obubi mu kavuyo akabaddewo sabbiiti ewedde nga n'abamu akasente kaabwe baakuulise nako. Gavumenti bazikesendeze emmoloka buli kimu waleeti zonna bajja bakuba n'amasimu gonna. Kyokka ekyasaliddwawo Pulezidenti Museveni tekinnamanyika oba nga bannaffe abaweebwa ttenda mu paaka za takisi mu bitundu ebiri ebweru wa Kampala tebagenda kukosebwa anti nga buli stage oba paaka mmotoka ya takisi mweyingira ebaako omutemwa gwa ssente gwesasulayo. Ensonga nno bwe zityo bwe zitambula bannamagoyo obalabye ne bibasomooza nzikiriza obiraba era bingi nnyo byetaaga okukyusibwa okulanga obulamu bw'abantu bano bukyukamukko si byamaanyi nnyo tebyetaaga genda mu ggulu komawo okubikola naye nzikiriza nti bekikwatako naawe ofumitiriza ku kiki oyinza okukola okulanga otaasa embeera eyo tuyambe abantu abo kuba nabo bazaalibwa nga ffe ebirooto era byali bifaanagana era ensonga z'abatakisi nazo zirabye bye byemulugunyako ebimu bisoboka okukyusibwa. Nzikiriza nti bino byonna tuyinza obikwatira wamu ne tubikyusa ne tubanga ekibuga Kampala tukyongerako value n'omutindo. Twagala okukubuulira nti ate kati katugendeko tulabe kubifa mu ofiisi ya meeya akanyomero kano kakugirayo ensonga ezikwata ku munnakibuga oba oli awo nga zikoleddwa oba ziteekateekebwa okukolebwa eri abantu bannakibuga bano. Katugulage agafa mu ofiisi ya meeya oyinza okuba oli omu ku abo abageetaaga essaawa zino kiyinza okukyusa obulamu bwo. Katubirabe. Anyaganze Serunjoji Emmanuel ow'eddembe meeya wa division ey'Kawempe.
Division y'e Kawempe y'emu ku division 5 ezikola ekibuga Kampala. Twenyumiriza mu obukulembeze n'enteekateeka gye tulina etambuza division. Tuwezezza omwaka mu office. Twenyumirizamu ebyo tusobodde okukolako mu division yaffe eno. Office ya meya erina enteekateeka ez'enjawulo okulaba nga tukulaakulanya division y'e Kawempe. Nga tetwerabidde nti bwe twayingira mu office twajja n'ensonga nnya, era ensonga ezo nnya tuzitunuulira n'amaanyi okusobola okulaba nga zikyusa Kawempe. Ensonga zaffe nnya okulaakulanya division yaffe n'abantu baamu, okuteeka omutindo gw'ebyobulamu waggulu, okuteeka omutindo gw'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo waggulu, era n'okutumbula eddembe ly'obuntu mu division y'e Kawempe. Ofisi ya meya ekolagana wamu n'olukiiko erwanya ennyo okulaba nga ensonga ezo mu Kawempe zitambula. Mu mwaka ogumu gwe twakamala mu ofisi tulwanya okulaba nti division ekulaakulana okuva we yali okutuuka weeri kati, ate nga tulwana nnyo okulaba nga tugitwala wawe yeetaaga okutuuka. Division y'e Kawempe naddala mu bitundu by'ebwayise, naddala bannakawempe nga bakaluubirirwa nnyo okuyita mu bwayise olwa traffic jam. Twalwana era tulwanya nnyo okulaba nga junction eyo ekolebwa, egaziyizibwa era nga eteekebwako traffic lights okubeera nga abantu basobola okuyitawo bulungi. Kati entambula nnungi, ekyo ekifo twakirongoosa. Waliwo enguudo ezimu ezibadde embi nga tezikyayitikamuko ne zibatuuka n'okuzituuma amannya, ezo nazo tulwanye. Nga Mambure Road, Waligo Road, tugenda kutandika Jakana Road n'enguudo ez'enjawulo. Ezo nazo nkugamba tuzitaddeko kolas eyo nkulaakulanya ya division yaffe. Eri abantu aba bulijjo nabo tulina okukulaakulana nabo. Tulwanye okulaba nga tuteekawo tutema empenda ez'okubakulaakulanya. Programu ya CDD ebawa ensimbi ebibiina ebyenjawulo ebyewandiisiza etambula era tugaba ensimbi ez'enjawulo eri ebibiina. Weewaawo zikyali miliyoni 5 naye twagala zigende mpaka miliyoni 10 kubanga embeera y'ensi miliyoni 5 ziyinza okuba nga obuziwa abantu 10 tebakyasobola kukolamu kye bandibadde bakolamu mu biseera biri ebyemabega. Katwetaaga okwongerako entegeka yaffe mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Ensonga zisoomooza bannakibuga buli wiiki tukuwaza njawulo. Ezimu ku ezo leero ze tukulaze be bannamagoyi abasoomoozebwa embeera y'okusoma. Bangi babasosola, bangi obuweereza tebabufuna. Oba oliawo n'embeera y'obudde ebasoomooza era abakugu batuwabudde, bye batuwabudde tubitwale nga bikulu. Ensonga y'abatakisi nayo ogirabye era nzikiriza nti nabo bibasoomooza ababivunaanyizibwako era mubirengedde. Wiiki eno tukutte ku ezo, essaawa yonna tujja gy'oli. Tukwagaliza birungi byereere. Programu n'e Kampala tetuyinza kusukkawo wano. Atakumira mpeera akunkumire temwerabira. Okusinza Mukama mu mutonzi wammwe kuba oyo yekka yaddamu byonna ebikusoomooza. Mubeere bulungi, tusinkane wiiki ejja atwogera ensonga endala nnyingi ezikwata ku kibuga.